mu mawulire agakagwawo breaking news His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu n'abakulembeze okuva mu kibiina ekya National Unity Platform wetwogerera wenkoledde akatambi kano nga bamaze okuba nga batuuka ku prison Luzira okugenda okucekinga ku Dr. Kizza Besigye embeera gye twakutegeezezza olunaku olw'ejjo budde bwabadde bwakiro ne tufuna amawulire nti Dr. Kizza Besigye embeera mwali si nnungi yadde akatono era nga bamuddusizza mulimu ku malwaliro agayogeddwako nti gasangibwa Bugoloobi. Kakati nno omukulu embeera kyazuuse nti si nnungi yadde dakiika n'emu. Kakati we twogerera nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'ebigambo ebingi ebyayogeddwa bangi bagezaako okuteekawo ekifaananyi nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu takoze kimala kubanja Dr. Kizza Besigye nejjukira guno omulundi gwakubiri era ekifaananyi kyenkuleetedde kiri ekisoose wano yali awerekeddwako Leader of Opposition, yali awerekeddwako Secretary General w'ekibiina kya NUP, yali awerekeddwako King Saha wamu n'abakulembeze abalala mu kibiina ekya National Unity Platform. Era ku lunaku olwo baagenda ne bacekinga ku Dr. Kizza Besigye. Kakati n'olunaku olwaleero oluvannyuma lw'amawulire agafulumye obudde obw'ekiro nga galaga nti Dr. Kizza Besigye mu kkomera gy'ali embeera si nnungi yadde akatono. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akwata ekkubo ne ttiimu ye ey'abamu ku bakulembeze mu kibiina ekya NUP ku bano nga kuliko Leader of Opposition era nga bw'atera okukola kubeera be bamu ku bantu batera okubeera ng'atambula nabo. Ku batambudde nabo kuliko Leader of Opposition Honorable Joel Ssennyonyi, kuliko David Lewis Rubongoya ono nga Secretary General w'ekibiina. Ku batambudde nabo era kuliko abamu ku bayambi be ab'enjawulo n'abayambi b'abakungu mu kibiina era ekya National Unity Platform ne ttiimu yonna ey'abamu ku bakulembeze ab'oku ntikko mu kibiina ekya National Unity Platform bagenze ku kkomera Luzira okulaba oba okucekinga ku Dr. Kizza Besigye n'embeera mwali. Jjukira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakutegeezezza nti tulina okubanja Dr. Kizza Besigye olw'ensonga nti wano bwe tukola abantu baffe bonna ababeera bawambiddwa ababeera babuziddwawo bonna bwe tulina okubeera nga tubabanja. Dr. Kizza Besigye, ba Yasini Machete, aba Bobi Wine n'abalala tulina okubateekerawo embeera okulaba nga abasajja babata oluvannyuma lw'okuba nti bakwatibwa okubeera nti tewali musango. Dr. Kizza Besigye olunaku olwajjo obudde bwabadde buziba twakuwadde wano amawulire nti amawulire gatutuuseeko era nitugakuwa nti omukulu ono yafunyeemu embeera etali nnungi era embeera y'obulamu bwe mbu yafunyeemu obuzibuzibu ne bamuddusa kipayopayo mu ddwaliro erimu ku malwaliro agayogeddwako nti liri Bugoloobi era bamututteeyo embeera nga egambibwa okuba nti ya bunkenke. Kakati we twogerera ku kkomera ekkulu ery'Eluzira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga bw'olaba akatambi ako era ngenda kukakuwa n'amaloboozi ogawulire n'abamu ku bakuumi be n'abamu ku bakulembeze mu kibiina ekya NUP. Ndabako Kibuka Moses abangi gwe mumanyi nga Moshimo ono agenda okujjayo Abedi Bwanika ekimanya kabonera naye ali omu ku abo abatambudde ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okugenda ku prison Luzira okulaba nga bacekinga ku Dr. Kizza Besigye okulaba mbeera butya mbeera ki emuliko okusinziira ku ebyo ebyayogeddwa oluvannyuma lw'okuba nti Dr. Kizza Besigye abadde yakwatibwa era ali mu kkomera. Embeera bwetyo bwefaanana. Bannayuganda ebigambo bingi nnyo. Abamu bagamba nti kano kandi baakabadi nga Kizza Besigye Yoweri Kaguta Museveni ne Muhoozi Kainerugaba nga bagezaako okuleeta Besigye adde mu mitima gy'abantu oluvannyuma basooke bamukwate nti ekyokumukwata kino kiyinza okututwala paka mu nominations mu mwezi ndooza gujja kuba bwe gutaabe gwa 10 gujja kuba gwa 11 omwaka guno nti singa bamukwata ne bamutuusa eyo bwe banaamuteeramu eyo period bannayuganda bajja kukyamuukirira nnyo olwo ng'amaanyi aga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gajja kuba gakendedde. Bino byenkugamba bwe mu ku bubaka bwe tufunye newankubadde sikuwadde maloboozi njagga kuwaje bujjako oluvannyuma lw'okuba nti ensonga tukyagenda mu maaso n'okuba nga tuzikutegeeza. Wabula ebyo byonna by'owuliriza bigenda mu maaso nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayolekedde ekkomera ery'Eluzira ng'era bwazze ng'akikola okulambula ku Dr. Kizza Besigye n'okulaba embeera mwali kanzije ate mbeere nga nkwongera updates. Batyo President Awerekeddwako LOP bayingira Luzira baze kulaba Dr. Kizza Besigye oluvannyuma lw'ebbanga eddene lyabadde mu mbeera eyo. So tuze tulabe bali Luzira
okulaba Dr. Besigye awerekeddwako Secretary General ekibiina Province Longoya Sako Kamukiza Besigye oluvannyuma okuva mu ddwaliro olunaku olugiro bamutteyo nga kisimufunze olw'embeera ya hunger strike gy'abaddemu ensangi zino ekira nti akyali mu kkomera ne Luzira. Olunaku olugiro kigambibwa nti Dr. Kamukiza Besigye yaddusiddwa mu kiriniki wali Bugoloobi kusaba ti pulezidenti awerekeddwako Luzira abagenda mu maaso n'okubakolera bayingira Luzira okulaba Dr. Kamukiza Besigye awerekeddwako Secretary General ekibiina Province Longoya Sako Kamukiza Besigye oluvannyuma okuva mu ddwaliro olunaku olugiro bamutteyo nga kisimufunze olw'embeera ya hunger strike gy'abaddemu ensangi zino ekira nti akyali mu kkomera ne Luzira. Olunaku olugiro kigambibwa nti Dr. Kamukiza Besigye yaddusiddwa mu kiriniki wali Bugoloobi kusaba ti pulezidenti awerekeddwako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.